Nora babasiru kwa mwindi ku TikTok ne bye muri mute mubitegeera yogera ku byomanyi make research. Social media ejjudde obubadistant. Tera sente tuzijja mu busiru bwamu. Guli eyo yasamirira omwana nze ne taata wange tuli ba business partners. Mu sente eka gwe totutegeera bulungi. Akati oyinza okuba oli mu kabadi mu yasamira mu stanti. Simayo ba Calvin Kayanja n'ekigambo stanti okimanyi. Kyovulanga okulipira kyovulaba tebabatwala serious. That's why abantu tebabatwala serious. Kwa mwefula nnyo ababuulirira bye mutamanyi. Kati gwe musiru gwe kankubuuze gwe Kaye. Olowooza ze tatataye tuyinza okwawukana. Oba tulina kye tuliko. Oba aliwo omuzannyo gwe tuzannya. Kyovula Kaye oli musiru ne Uganda yakulema. Kwefuula nti mutegeera ate nga temutegeera. Kati gwe Calvin Kayanja obuulire ku social media. Omanyi gwe talo zenwanye gwe. Omanyi politics gwe Calvin Kayanja gwe tulimu ne taata wange. Omanyi emizannyo gwe gye tuzannya. Kati gwe kitu ekirimu Franka Gashumba. Wisdom va ku social media. Abantu bajja abazungu babinoonyereza gye mwasa basayiramu. Omuzungu akulaba oli ku Facebook. Ate ogamba bakunoonya.